kyatukoze. Mwami Museveni atwesibyeko emyaka 4 yabeera omugenyi omukulu. Emyaka 4 yabeera omugenyi omuki. Olunaku lwanga 8 March lwasi yonna era emyaka ejayita nga bangi kumwe muli bato ng'olunaku olwo bwe lutuuka wano mu Uganda nga buli disitulikiti ebeera n'omukolo ogwayo, gavumenti neevunaanyizibwa okuweereza omugenyi omukulu mu disitulikiti eyo. Kubanga kikulu nnyo olunaku luno tulukuze nga 8 kubanga 8 lubeera public holiday. Naye Mwami Museveni yalumonopolizinga, he took over our day, n'ateekawo n'etteeka that it should be celebrated in only one place wabeera. Kati okuva olwo olunaku ne lugwamu amakulu. I want to congratulate the National Unity Platform for at least belatedly affording the women of Uganda an opportunity to celebrate their day away from the monopoly of Mr. Museveni. Nyabo webale nnyo, webalire ddala mukole wano. Bwe nabadde nzija wano President Sebo babadde baŋŋambye nti nzije njogere ku bakyala ababonyaabonyezebwa, abatulugunyizibwa nga neewaako n'ekyokulabirako. Naye bwe mbadde wano ne wajjawo abakyala wano be baakubanga n'ebiwundu bikyali bibisi. Ne ndowooza nti ndowooza nze n'okukaaba mbeera nkola kyekyo. Waliyo abakyala balina ekyokulabirako ekisinga okubeera ekyamangu kyetusobola okulabirako omukyala bw'atulugunyizibwa. But I want to say this, Mr. President, era wano wenjagala okujja ekyokulabirako mu bigambo bitono. Ennaku y'abakyala muwandiisi omu yagiwandiikako mu katabo bakayita and no one wanted to know. Akatabo bakayita and no one wanted to know. In that mala ebbanga ddene wansi wa bannakyemalira nga tuli targeted for political violence, naye abantu nga tebakimanyi kubanga abantu tebaagala kumanya. Olw'okuba tuli bakyala bwe bakukuba ne bakutulugunya mu byobufuzi nga Museveni wazze atutulugunya emyaka 40, abantu oluusi babuuza n'obuuza ye yabadde anonayo ki kyamugwanidde. Twegamba fe abakyala batukubamu n'ak'ensuso kubanga kati singa ebintu bye bampisa, singa ebintu bye bayisa ba Ingrid bano, singa ebintu bye bayisiza abakyala bano be mulabye wano byali bikolebwa ku basajja, singa ensi yabiraba dda. Naye bw'obeera omukazi ensi erwawo n'okutegeera nti gwe bakubye kubanga kiba kirowoozebwa nti gwe olina okukubwa. It is as if you deserve it. Emirundi egimu bwe batutuusaako n'ebikolobero ffe nnyini ffe twekweka kubanga katugamba abasajja bano abatujju bakukozeeko, bakutulugunyizza, they have abused you sexually, gwe wennyini gwe weekweka. Nsaba okutuukiriza kino mbuze ekibuuzo ekisembalyo nga mbasomera akantu kano nyabo nzikiriza. In May 1999, the Monitor published a photo of a naked woman who was being forcefully held on ground as one of the soldiers saved her pubic hair. The sad photo had allegedly been given to the Monitor by someone who claimed it had been taken in Gulu Army Barracks. A 24-year-old female resident of Gulu, Candida Lakoni Ochola, came out and claimed that she was the lady being shaved in the said photograph. She went further to claim that the soldiers doing the actual shaving was a former boyfriend, Nelson Kisale, who was at that time based in Gulu Barracks. The army vehemently denied the allegations. The victim was taken to Mr. Museveni on the request of Mr. Museveni in the State House. But after 3 days, 2 days, and on the 3rd day, Mr. Museveni handed him over to police for prosecution on charges of giving false information. She was later lined before the Buganda Lord Chief Justice Court
and the candidate was represented by the former Speaker of Parliament, Jacob Oulanyah. The regime contracted very experienced lawyers against candidate and experts, and she was convicted. A few months later, she died in prison. Omukyala yavaayo n'agamba eno gavumenti etulugunyizza abasajja bankutte ne bamuma mu mbugo nga n'ekifaananyi weekiri. Omuntu eyayita pulezidenti w'eggwanga n'agamba mumundeetere muyambe, yabeera naye ennaku bbiri n'amukwata n'amuwa abasirikale nti mumutwale mumusibe, n'amuteekako balooya ab'amaanyi ne bamusiba. Era omukazi wattu wayitambale n'akola ki? Basebo ne bannyabo guno omulembe gututulugunyizza. Nze nina amagumba 3 mu mugongo ge sirina. Waliwo byuma naye nga bankubira mu palamenti. Naye twagala okubuuza ekibuuzo kimwe. Yawandiika ekitabo kiri yagamba nti abakazi baliwo ebbanga nga batulugunyizibwa mu byobufuzi ensi tefaayo. Naye lwaki wabaawo ekiseera ne watandika okubaawo abantu ne bafaayo ne babuusa? Mr. Kyagulanyi, weebale nnyo okututeerawo kiseera nga kati abakyala batulugunyizibwa balina ekibiina ekibawa platform ne boogera ebyatuuseeko. Because wali emabega saba bw'ovaayo n'oyogera pulezidenti akufiirako buki? Bufiizi. Kubanga okutulugunya abakazi kigenderere. Baagala babatulugunye mutye nnyo yuwa 52%. Mubeere mu kutya mwetye muleme kuvaayo kwogeza ddoboozi, kubanga buli we muvaayo ne mwogeza eddoboozi abakyala ensi eba ejja kukyuka. Kati kyava akola bw'ati, Nambooze bw'avaayo ng'amukuba ng'amumenya omugongo. Kati abakyala abalala bonna, kati Nambooze ate ng'abulako ne wakola ki? Wayogerera. Ateekako n'abalala ne bagenda nga bakwogerako alimba. Akuteekako n'abantu abalala ne bakudemonizinga ne bakuvuma ebintu paka bya mu kisenge. Kati woli mukazi n'okola ki? Kati National Unity Platform kyekoze ekyenjawulo. Owekitiibwa Honorable His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyataddewo ekyenjawulo kye muva mulaba kati abakyala bavaayo. For once, there is a political party that has given women a platform to tell the world that we are being persecuted, that we are being politically targeted, that we are being tortured. So for abakati chivudde era ke kivudde ke kijudde kiveeyo kigenda kunogerwa ki? So I want to congratulate you women, and I want to encourage everybody. If you have ever been tortured, get out and speak out. Speak out. Yogera. Mwogere basabo ne banyabo mufeeyo. Tukosa omukisa guno National Unity Platform gwetuwadde. Tuveeyo ekigambo President waffe kyagamba tubala. Kati abakazi Museveni aludde nga abatulugunya ekibadde kibulawo okumukola ki? Nga bwe mbalaze nti kandida bamumwa mu mbugo ne President omulamba bwe yagendayo nti omukyala wuunazze yasiba muki? Oluvannyuma ne bamuttira ne muki? Bwe batyo bazze bakola. So I want to thank the President for giving us this platform of the National Unity Platform, where everybody, buli Munnayuganda yenna wasobola ovaayo n'ayogera ekimuli ku muki? Kati abakyala njagala kubagambayo ekintu kimu. President yatuyimbira akayimba tibaagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Baagala nnyo okugagawala naye tebaagala kukola ki? Mazima wano singa bagamba nti bannange bantu bameka baagala okuba nga Betty Nambooze abakyala, naye abakyala bameka baagala okutambula olugendo Nambooze lwatambudde? Muli beetegefu okulutambula? Mwagala okugenda mu ggulu? Bw'oba oyagala okugenda mu ggulu oteekwa okuba nga n'okufa okola ki? If you want to be Nambooze, if you want to be Baby Kyagulanyi, if you want to be Naluyima,
if you want to be Namuga, if you want to be anybody, if you want to be that great woman, be able, be ready, prepare to walk the journey. Olugendo liyinza obutaba lwangu naye olugendo lusoboka basebo ne banyabo. Ate ffe bwe tunaalutambula n'obugumiikiriza, ffe bwe tunaatambula olugendo luno n'obumalirivu, bawala baffe tebagenda kwetaaga kulutambula, bagenda kuyita mu nsi muno ng'abantu abaki abalala bonna. Kyesembyayo tebabalimbanga nti waliwo eddembe ly'abakyala, ery'abaana, ery'abalema. Ababikola ebyo baagala tufragment the battle, baagala basaasaanya oluki. Abakyala balwana bokka mbu balwanirira ddembe lyabwe, abavubuka balwana bokka tugendeyo ku mikolo president n'oyogera twagala wano ekkubo, twagala wano kino. Omuvubuka naga nti naye fe abavubuka otukoledde ki, ng'ayagala ogambe nti mbawadde omupiira. Abakyala ogendayo n'oyogera ne baga naye fe abakyala otukoledde ki, nga baagala bagambe bino Museveni byabagamba nti nkuwadde akabizzi. Banyabo bwe tunaafuna eddembe lyaffe obubisi tujja bwegulira. We don't want PDM. Tetwagala ebyo gavumenti etuwe ssente, twagala gavumenti esse mu nsi yaffe eddembe, ensafu gwe bulungi, buli muntu agende yeekolere, wabeerewo enjawulo wakati w'abakozi n'abanavu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Power! Thank you so much, our honorable members of parliament. DJ, please do something. Please, you can have a handshake with the president.